Fille afunyemu attack ina asthma attacks zafuna safunyemu attack ne bamutwala mu ddwaliro abadde akola na makeup as a matter of fact. Tugenza okukola project eno nga Fille akomyewo mu Cats music. Fille jachibanyonyola bati the squad they call affiliation ngabola unagamba mbu Jay-Z akola ne Rockefeller ne Jay-Z brand ekisegera. So Fille brand yagenda yakolebwa yaggwa kati akola bukozi na Cats music. So tali mu Cats music akola nabo. Lori mwali mukola mwena ne mwawukana. Kuno garanti eri kintu mugenda kudda kubawukana. Emyaka 10 mulaba twawukanye nga bwe tudda nga twawukanya kyasobola okusoboka. Wakyalo akakoli akalala. Namwe mukiraba muli bana mawulire. Mubeera mu bubadde. Ate ffe nange ebyaffe tebiva mu bubadde. Kyano omusajja mmeya twayimbe ne omusajja wa kitiibwa ebyaffe bya music bwe twategeera. Cats music esikadde mbayimbi kingo kyeko kuba nti yaleeta abayimbi bali bakuze. Tulina mbayimbi kyabalala mu Cats music. Apparently, Cats music, I'm affiliated to Victor Rose, Eddie Prophet, Jackass. Wechikubo oyo namuje ku street njagala yave ku street ave mbyeche ya demo music. Usually I don't pick people or a cent or anything. I pick people for talent and for the love of music. It's my passion. It's me to me even the music business is not a business for me. It has never brought me money. Honestly speaking, this funanga centers up music mbubayimbi music sizifunanga. Need the passion and love. Alabudde, queen of the mic, Alabudde. Beautiful. Queen of the mic, Alabudde, beautiful. Nchina kwa buzibu. Muntu wanga atya. Abantu batandika bagabira abantu. Omukwata n'omukwata nga mbuzi n'ogamba iyo nyitwala ku ttale. Baba omusajja olwo yakoze oluyimba olupya gyo live n'agamba. Naluwulidde. Cats ne Caroline. No yabaddeko after 5 ne mubuuza taata nakola ki. Ne munnange emirimu Katonda gye yatuwa buli omu kati wali abali abagenda okunvuma. Wali abali abagenda okunsimba. Kati ate nadda ku buli omu. Buli omu akola omumwa gwe Katonda kye yagumuwa n'obwongo bwe Katonda bwe yamuwa. Sigala ng'ofokasinze ku ekyo ekikutwala maaso. Fille wakulaba ne Caroline Marcah tebimuyize ebintu ebyo. Okundaba naye nga ki muzonga buli wamu mugenze mbala ki kyengezaako okubuuza kibuuze nga bw'oyagala kibuuza tokikuba bbali oli maama Abi wawaka bw'andaba ne Caro nga tukola naye ayina obuzibu era ntula ne mugamba leero tugenda kukola ku kasa Caro MC n'atuwaka n'amulaba mwe mulooza abantu balalu mwaba nze media kisinza okumufuulinga mulooza abantu balala mbu omuntu talaba posters talaba mu interview Fille amatugazi bo bamaso talaba. We came to an agreement. Caro is my friend and is in the business, and to me honestly speaking, I'd missed a female energy version of me. I've mentored so many boy MCs. Nina lisla wa muntu aina vibe ya female, aina vibe eyo. Yeah? Ningamba omanyi, I can work with you. Muje mwaje stories amwe oba mwali mwagala Fille anobe oba mwali mwagala agende ebyo nabibalekera ate yakomyewo yali yalagawa nze okoye ononyeze emirimu giganye emirimu gikubuze yes njagala okujjukiza oba barista coffee school and cafe yes bayigiriza n'okusomesa okukola ebika bya kawa ebyenjawulo omuli cappuccino mocha ice coffee smoothies milkshakes cocktail n'ebika ebirala bingi bagaba certificate n'okufunira emirimu wabweru w'eggwanga mu nsi ez'enjawulo omuli Qatar, Dubai, Abu Dhabi n'ensi ez'etoolodde Europe endala so basange e Nalukolongo opposite ne Hash petrol station oba obakubiri ku namba z'essimu Note 5 77412 oba ku WhatsApp note 777 ye namba ya WhatsApp okumanya ebisingawo. SMK's tukwasaganya by'amasimu byokka tuddaabiriza amasimu agakyankalanye tuga flashinga ne tugassako software inago wetaaga screen mpya tukolera screen lamination ntutunda modo zonna eza screen Tecno, Samsung, Infinix, iPhone n'endala nnyingi tulina ne accessories z'amasimu nga back covers, sim slots, glass za camera, charging system, zichaja, batteries n'ebirala. Tukola delivery ntubikutuusako wooli gwali okumpi n'ewala. Tusangibwa ku Anifa Towers opposite ne Temusero Room B222 ku ground floor Loom Street. Tukubire ku 0700 nkaga 91 oba 0788 SMK's bekwate ku nsonga z'amasimu ne accessories yenna. Tekiganyi tekiro omugama ki Tulibulede obulamu clean and smart. Obale kuba smart papa togwa mutindo togwa mutindo papa bye tumanyi okukola ate tukole ekintu gene tulunde mbuzi
Tuli ku kyo nakuwalero wanene. Basically oluyimba lwatugwa mu matu omusajja amuyita Chris Jones ye nannyiniro. In fact eka yali single kuba nawuliramu ddoboozi lye yokka. Nangamba eddoboozi lyaffe eyinza okunyumiramu. Naddamu oluweereza ne baluweereza Fille ne tuyanga it's a beautiful piece. Nengamba kino tutakikola tujja kuba tulina kikyamu ku mutwe. Ate ng'omusajja naye si ye muzibu nnyo tatuzibuwaliza. So embaga nekuba wansi ne waggulu ne bahitinga studio baby chupa n'azaalibwa. Studio kije mwagendamu 32 records. Air Spice yeah. Producer One Blessing. Video yali Alan Soldier, talented chap over there. Akati awotudde tubatisubira Fille okukula. Afiye afunyemu attack ina asthma attacks zafuna safunyemu attack ne bamutwala mu ddwaliro abadde akola na makeup as a matter of fact. Tugenza okukola project eno nga Fille akomyewo mu Cats Music. Fille jachibanyonyola but there's quite the call affiliation. Ngabola unagamba mbu Jay-Z akola ne Rockefeller ne Jay-Z brand mukitegera. So Fille brand yagenda yakolebwa yaggwa kati akola bukozi na Cats Music. So tali mu Cats Music akola nabo. Oli mwali mukola mwena ne mwawukana. Kuno garanti eri kintu kimugenda kudda mu kwawukana. Emyaka 10 mulaba twawukanye nga bwe tudda nga twawukanya kyasobola okusoboka. Wakyali akakoli akalala. Namwe mukiraba muli bana mawulire. Mubeera mu bubadde. Ate ffe nange ebyaffe tebiva mu bubadde. Kyano omusajja mmeya twayimbe ne omusajja wa kitiibwa ebyaffe bya music bwe twategeera. Cats Music esigadde mbayimbi kingo gyeko kuba nti yaleeta bali bakoze. Tulina mbayimbi kyabalala mu Cats Music. Apparently Cats Music I'm affiliated to Victor Rules, Eddie Prophet, Jackass. Wechikubo oyo namuje ku street njagala yave ku street ave mbyeche ya demo music. Usually I don't pick people or a cent or anything. I pick people for talent and for the love of music. Me, it's my passion. It's me to me even the music business is not a business for me. It has never brought me money. Honestly speaking, the funanga centers up music, mbubayimbi music is funanga. Need the passion and love. I think abantu banje abasabye okukola naffe naye omuntu golabanga ekintu akyagala tazze bakozesa to use you tabaze bwa star ate is a busy man talina budde obwako okwonoona you get it so omuntu n'olabanga ye kyayagala music ate nga n'oluyimba lwakuwadde lulungi so why not do the song. Kuba ali so talented eddoboozi lye liri magical bw'ayimba owulira nga ayimba ate ng'oluyimba bwe twali tumaze okuvoisinga amaloboozi gange gaali malungi nga twetaaga eddoboozi eddungi omukyala lisobola okublendinga n'eddoboozi lyange so twanoonya omuntu bwe twatunula ne tulabanga ndooza ye muntu. Producer yali alina Fille mu bwongo nze nga nina Fille mu bwongo bamaneja bange bombi benkola nabo nga bonna balina Fille mu bwongo so twalaba nga tewali option endala okuleka okusinkana management ye tusobole okwatuka. Omwaka nga tuyingidde 2022 tuli mwezi gwa kutaano oluyimba lw'olusoose osaze okudda na collab lwaki? Si nsonga oba okoze collab oba tokomyewo. Music is music. Music is music. Oyagala kungamba mbu ate amatooke g'e Masaka gaawukana n'ag'eggulu gonna gaba matooke. Gonna gaba matooke. Oba olijjeewo obo ne bw'olire ya London liba ttooke. So nze nasalawo kujja n'ekyo mu mwaka guno eno ye release yange esoose sitera nnyo okuta music mu mwaka nsobola ndowooza ennyimba nga 2 ekinene era namubuuza omusajja ono naye musajja gwe oli bize nakkubira ekyo ngamba kikutte wano jangu tuyitemu ono jja nangamba ajja kigatte kitegeera so promotion omusajja ono ali bize baba tugitunulire tutya nga nati awo Cats Music bwejja yemala ebyo awo abadiri bada abawansi ab'oku ttaka bagayita amagye ga ku ttaka awe tukiyingiriramu gye emirimu gyaffe egyo tugimanyi. Ebiseera ebisinga abantu bwe bakola kolabo abamu biru zibakubo abalala bashiyaringa kuno kyabadde ffenna buli omu yakoze paati ye. Wakoze paati Aleme I don't believe kola kolabo ekintu n'okisuula side emu asavari togikola okitegeera asavari gireke togikola because nze kyemmanyi kiri kimu bw'okola kolabo naye ngeri side emu kitegeeza nti era ejja kunyiga side emu oluusi eyinza n'obutakola bulungi naye ffe twakoze ekintu out of passion fembi twabadde buli omu akyagala management y'omuyimbi Fille ekyagala management ya Christians ekyagala ne tugatta amaanyi bwe tugatta amaanyi kitezaliwo ekyamaanyi ekijja ensonga oba oliawo lwaki oluyimba just lunaweza week ne bw'olaba ku nnyimba ezitrending kati mu Uganda gye luli kubanga ffenna buli omu agaseeko ate n'ekintu ekyo njala nkigiza industry eno
kasamba nga temukwataganye from the start nga birimu okusika omuguwa kolaba ezo n'oba owulira teluba melo teluba sweet teluflowing nga mugende nga mukyegendereza owulira nga ono alinga gwe bazukusa ku makya ne bamusuula ku luyimba oba nga ng'owulira ekintu tekyali naye if you listen to Chupa it's balinga ba mikwano badde banyumya na bunyumya baba tulina skande naku zina abantu bakola oluyimba bombi social media wabeire olutalawo eriyawo omulengera n'omukyala matamukiza kebera pages page ye kwelu iko yaffe kweli kyabadde kitamu akizganza teribya kyegambe ekyokutuula omuntu ne mwogera this is music lwakuba music mwamutaddemu nnyo entalo za ssente amalala ne ego but music is food for the soul. God gave you this gift for free. It's food for the soul. Money comes later. Sente zijja very, very well later. Bwoba abayimbi bano tebatudde ne psychological ne baddayo ku drawing board, music is food for the soul. Nga buli omu ayimba kufuna sente. Tujja kusigala wano kuyimba wano Masaka na ggulu tiri agenda kusala wano Kampala. Baba brand ya Fille eyongedde okuba ng'ekituko ogipushinze. King of the Mic edadde. King of the Mic era njogera n'abasajja abanene nga bano Katonda nyambye mu manya abantu b'obuvunaanyizibwa so ndabye nga NGO'S zindwisa oba kale simanyi oba zindwisa oba zaagana because nobody is replying me bide bintu nabikola kuva December people thought I banked a lot of money there was no money on that show ate tuwandiise proposal ref life center ziganye no meya bw'avaayo n'agamba mbu bw'otuukanga okujja okukola ejjinja oba mbwerubeero budget ya stage njikuwadde oli omugagumana n'avaayo n'agamba mbu bw'otuuka okukola embalala z'abayimbi bange as long as oli ku cause eno ngenda kukola King of the Mic ate nina ne TV gye nkolako eriwulinga okuba part of it abayimbi nja bagamba budget eno gye nina kubanga nange ndi muntu nayinza nja message ekole ki egende mu bantu osubira giteekawa twala tutandika mbalala ku birthday weekend yange eri mu June first week of June so mbalala if all goes well with day Christians kyekiddako after kolabo ya Fille ekiddako nze nyinza okugamba nti nja kukirowooza mu maaso naye kati saawa zino nga waliwo Chupa exactly music is a feeling mukitegeera bwe naba mpulidde nga nkifiirize mu maaso sinnafiiringa nti kiddako obwongo bwange omutima gwange buli kimu ekyange kiri ku Chupa era buli munnayuganda Chupa awagira Christians ne Fille atunulire Chupa kino kikozi ya side bbiri aisooka baba concert ya Fille twasemba twalina okuba ne concert netabeerawo nga gwakola ali Fille Fille ali mukola ne katimuzi tulinayo enteekateeka omukolerayo akantu konna ne Christian side yo tulinayo enteekateeka abaana ababeeruweeru okukolayo ekivulo ekibaleeta obaana okukola ekivulo onalina Nimrod Beach nam side yo papa ate banzaala luwe kati lwaki tetukubamu ka Nimrod Beach eyo Chris ne Fille bisoboka tujja bikola bisoboka ekisooka mu byonna saawa zino ekisooka it is the promotion for a song and the song to you people mu bantu yammwe abajiwuliza era abalulaba ekyo kinaaba kiwere tumanya nti kati wekituuse ku myoyo gyammwe mukkiriza tubayimbire tu staging we shall do why not olimba oluyinza headlining concert luno lusobola it's a big song ebiseera bisinga nkulaba ng'ogamba sente zozina ne wamala emyaka 10 nga tokola tosobola kufanjala sente zino zijjawa sirina mbu nebizimbe yes I made my social capital is bigger than even what I think nina social capital all over this world mcho ngena kiddamu ne wesakole sazino social capital gwenina sirina mbu zinza kunsasula social capital gwenina I may retire today comfortably social capital gwenina worldwide I can retire today let it be my brothers my friends my sisters my family. Okay, bichi byala byo kwa besides TV MC. Kola bintu by'abaana. By'abaana nze bayire ebisiika Katonda adde abimpadde kati byensigaza by'abaana. Kolera abaana. Tukutolina abantu oyina okugenda walala. Nani ngatumaliza. Kalina makagamba. Ali bulungi Queen of the Mic ali bulungi. Beautiful. Queen of the Mic ali bulungi beautiful. Nkirina ko obuzibu. Muntu wange atya abantu batandika obbagabira abantu. Omukwata n'omukwata nga mbuzi n'ogamba iyo nyitwala ku ttale. Baba omusajja olwo yakoze oluyimba olupyajo kiwe live n'agamba. Naluwulidde. Katsi ne Caroline. No yabaddeko after 5 ne mubuuza taata nakola ki. Ne munnange emirimu Katonda gye yatuwa buli omu kati wali abali abagenda okunvuma. Wali abali abagenda okunsiima. Kati ate nadda ku buli omu.
buli omu akole omumwa gwe Katonda kyeyagumuwa n'obwongo bwe Katonda bwe yamuwa. Sigala ng'ofokasinze ku ekyo ekikutwala mu Fille wakulaba ne Kalina Marcah tebimuyize ebintu ebyo. Okundaba naye nga ki Muzunga buli wamu mugenze mbala ki. kyengezaako okubuuza kibuuze nga bw'oyagala okibuuza. Tokikuba bbali. Oli maama Abi wa waka bw'andaba ne Carol nga tukola naye ayina obuzibu era ntula ne mugamba leero tugenda kukola ku kasa. Carol MC n'atwaka n'amulaba. Mwe mulooza abantu balalu. Mwe abamedia nze media kisinza okumufuulinga mulooza abantu balala. Mbu omuntu talaba posters, talaba mu interview, oza Fille amatu gaazibwa oba maaso talaba. We came to an agreement. Carol is my friend and is in the business, and to me honestly speaking, I'd missed a female energy version of me. I've mentored so many boy MCs. Nina lisira muntu alina vibe eya female, alina vibe eyo. Yeah. Ningamba omanyi, I can work with you. Muje mwajja stories zammwe oba mwali mwagala Fille anobe oba mwali mwagala agende ebyo nabibalekera. Ate yakomyewo yali yalagawa. Baba nga tusibula. Mwali mwamutwala wamunzijukize. Akasembayo. Nga tusibula baba. Kyekiddako. Project inayo singles ezijja Fille oba Mukwate chupa. Aina ne single sweet love. Musoke mukwate ezo. Drawing board eri eno. Fe basomesa. Fa balina homework. Mulinde tujja mubawa. Nze okoye onoonyeza emirimu giganye emirimu gikubuze yes njagala okujjukiza oba barista coffee school and cafe yes bayigiriza n'okusomesa okukola ebika bya kawa ebyenjawulo omuli cappuccino mocha ice coffee smoothies milkshakes cocktail n'ebika ebirala bingi bagaba certificate n'okufunira emirimu wabweru w'eggwanga mu nsi ez'enjawulo omuli Qatar, Dubai, Abu Dhabi n'ensi ez'etoolodde Europe endala so basange e Nalukolongo opposite ne Hash petrol station oba obakubiri ku namba z'essimu 75 771 oba ku WhatsApp 0777 ye namba ya WhatsApp okumanya ebisingawo. SMK's tukwasaganya by'amasimu byokka tuddaabiriza amasimu agakyankalanye tugaflashinga ne tugassako software ena gwe weetaaze. Weetaaga screen mpya tukolera screen lamination ntutunda modo zonna eza screen Tekino, Samsung, Infinix, iPhone n'endala nnyingi. Tulina ne accessories z'amasimu nga back covers, sim slots, glass za camera, charging system, zichaja, batteries n'ebirala. Tukola delivery ntubikutuusako wooli gwali okumpi n'ewala. Tusangibwa ku Anifa Towers opposite ne Temusero Loom B222 ku ground floor Loom Street. Tukubire ku 0700 nkaga 91 oba 0788 nkaga 9 12. SMK's bekwate ku nsonga z'amasimu ne accessories yenna.